Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, oli ku Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda tugamba tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. So osobola okuba nga otweyambisa. Abatweyambisizaako tebasigadde kye kimu kubanga tuwaayo omutima gwaffe okukola. Naye nga mbasuubiza nti nno videos waliwo videos zetugenda okutaafuta zino video nga zimaze okuteebwa. Okukyamukira kuyinza kutya okubanga kukukosa. So ebyo byonna bisana kuffe tukusomesa busomesa nti jangu okime enkoko naye ate tukuzza ne tusooka tuga nti wadde twagala ssente ez'enkoko naye ate sooka obe ng'otegeera bino mu mbeera efaanako bwetyo. Tegeeza abantu abalala obagambe nti waliwo Farm Business Uganda wano tuli waliwo enkoko 15 bya mulimi waffe era mulunzi waffe Dr. Omusawo gye tumutegeeredde mu nsonga ya kujjanjaba naye ate era wadde ajjanjaba naye ate takomaoko naye ate era n'okubanga akola ki n'okubanga alunda. Kati njala kutegeeza nawe osobola okubanga mukwazikamu oba Farm Business ge mukwazikamu ojja kujja osaba ennamba ye oba olina farms ennene faamu ennene mwabalina zi faamu ennene oli mu nkoko nga 10 kwambuka waggulu 5 kale tandikire ku 5 oyagala okubanga akwasaganyiza faamu eyo n'okufuna enkoko ez'omulembe. Tumanyi nti tetukyalunda nkoko zirwala, tukyalunda nkoko zifiira abantu mu biyumba kubanga tumanyi kye tukola mu mbeera efaanako. So osobola okubanga omukwasa contract nabanga mu kaseera kukugemera enkoko kujjanjabira nkoko zo kuba ate musajja mulungi nnyo tutambule naye okumala ebbanga ddene nnyo. So ebyo nina bikutegeeza nti abantu bonna abala ku Farm Business Uganda tuba bantu baffe era baba basobola okubanga bakuwa service. Ka dokita osobola omukwasa faamu yo gwali eyo n'omukwasa faamu yo ne tumukwasa nti dokita genda ogire faamu eyo n'obanga asobola okubanga osala byogema byonna tokyupulwa ddagala tebakuba ddagala bakuba empewo ne bagamba bagemye ate ze bagemye ate nezimaliza nga zirwadde. Si bwe kiri dokita? Abuuza ku balayo abalungi abatulaba Farm Business Uganda ngeri y'enjawulo nnyo nnyo wembeera mu nkoko zino. Okay. Zikusanyusa nnyo 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 nnyo. Okay. Ozaba nazo nti mukwano gwange. Yeah. Zina balisembera gendi. Yes. Zina mutawana. Yes. Zibeerawo kone.
teziringa loko ne loko abantu abagamba tubaziigo zirunda nti kubanga omuntu enkoko tagiwa mukwano nti enkoko egenda okubiikira egyo gisanga egenze ku buliri bwo n'ogikuwala n'ogikasuka eri naye nga tomanyi nti olikasuka bugagga buli okusindiikiriza naye wano obugagga oba obuyita bukuli kumpi buli kwetooloola buli kulaba ezimu kusaba kwaki alikomenda abantu baffe kubanga bayingira mulimu guno this is a part time job si full time banange nina okubaawo enkoko amazzi ate nina ziwa emmere ate nina okukolabo ekiki weeyigirize okubanga osobola okukola nga weebasa obanga n'oba toliyo nno gisigala gikola gitambula kandi eno enkoko kasita bange erikuli erikunywa oba olikola n'oba toliwo okusigala olikola oba olikuyingiza sente kuba ku nkomerero ya byonna wanaaba ekuza entuusa ofuluma ojja kuba ofuna ki sente kwekokkola nga toli actively nzeno this is a part time job n'oba toliiwo ngende vaawo ngenda kuyiwa ekintu kirala tekako akantu wakeeyo akakusobozesa okuba ng'okola ki ng'okola ebintu okugezanga wano space eno eri fuuti ng'abiri kubanga eriyo buluda osogibalaga osobalagawo ko just briefly buluda yanga omuluda enkoko zange nga zakatuuka akati wezivaawo nowano enokulonga stage wezikulira ate wemaama z'okuzigulonga ninya amadala gonna newaggulu gye tugenda okubatwala zibanga zifuna entono esimbero nnyo naate nagiyayiyamuko nengazanesezimamu ebiyombi ebyekkana akusanga enkoko zaffe nga zino oba zirunzi obulungi nezizina enkoko ngaebitaano kitono nnyo osofunamuko kadde nga busatu naye babikulamire ezo zifuna bwobanga ozirunze bulungi noziriisa bulungi obala tagitira enkoko zisobola okula bulungi zikusanyusa zituusa embeera yo n'obulamu dati zisinga oba oziwadde singa oba oziwadde ngaozikola singa omuntu oyo abuuza nti okuziwa atya kubanga nze sente zange nzirina era ntaddemu nnyo enkoko n'eziwa nziwadde sente nsaddemu sente kikyotegeeza okuziwa okubanga ozifunira emmere ennungi eri ku mutindo nozifunira ebiriirwamu ebirungi ebiri ku mutindo nozifunira ebinywirwamu nga birungi biri ku mutindo noziteekerawo n'environment oba embeera yoli ezisobozesa okubaawo nga nnungi nga tezirina kizitawaanya zijja kulya zikule bulungi okugeza nyinza okukola byonna n'ezyemmere n'amazzi bikiriki naye nga ate matusiziwadde space emala ate nekizikosa nyinza okuziwa emmere bikiriki n'enziwa ne space ennungi ate nga matu nezeekera empewo nga nyingi zikosa amagezi ago ag'enjawulo gonna olina okuba nga ogajja ku farm bizinesi femejjane kyetusinga oteekako nyesira poultry management sikujjanjaba musawo jangu twagala nnyo management tusanyesira ku poultry managing ebyo ebisoboka banokubera na bizibu bingi ku faamu birawo ng'otegeera space byolina nti aha muno osayiririzaamu nsobola teekawo space oba bintu byenganaki enkoko zange okuba nga zeyagala ko kati folaba enkoko nti zeka zonna zetulina zateeka butumu nyuma ataddemu amazzi bamayinza sotwala ku bbangi erawo kisanga muyana kukuolaba feeders zizankoko nga ziwoseemu naate nanefeeders enkoko nga zivuddemu singaandikawenzi muganda naye tandika n'ekitono kyolina yebeera n'ekiruubiro oba n'ekirooto ekinene nga tubamu ne famu bizinesi eyinza okuba saazina akyaliddenga naate yonna ebirowoozo oba ebirooto ebyogaziwa ogigaziya nsaba lwaki njagala zino enkoko enkoko eziyinza okumalira ekizibu ku myezi 3 olina ekizibu kya miliyoni 5 zino enkoko osobola okikumalira singa oba ozeesize nezirabirira obulungi so okikumalira buli kimu nekituuka jasi olina obwete omuntu ayinza okuba n'obutavu bwa mitwalo 3 n'akubira abantu nga 10 naye nga tewali akuyamba anti ensonga kwaki waba tewali akuyamba kikyotambulako kuba kikyolagawo okuba netebakuyamba mwana tebagala alina nti misagera bweri nti omunaku n'anaakuwola ajja kuwola ng'olwadde olina ekikola ki ekitambula nabagunda alina projekiti gyakola omusajja oyo kyangu okukola ki omwesiga bafa mu bizinesi alina faamu ez'enjawulo zagenze ngakyali alina abantu ab'enjawulo bakolera kyangu okwesiga kati bakwesiga olina kaki
nazi kuno nga gino emirimu tugiyita gy'abajjajjaffe gy'abataasoma gino emirimu gyaffe naffe abavubuka tusobola gyetanira mulani tugifuniramu ddala noba nga tewetaaga ate nagenda mirimu miralako okozesa kola bikino noba nga okola ebintu ate onconvenience zezine yiyako belina obudde obuyiye ebirala emmere z'emazzi yiga saamu kati bannange twagira ne social media okimanyi nga omuntu okujja buzikufa mu bizinesi Uganda nosubscribing nolaba vidiyo eyo kumala ofuna amagezi go gonna amagezi gewanigeze okula mu kirasi ofuna mu myaka emeka bagakumenyeramenyeramu nze ntera okugamba abantu Mr. Joseph nti kati olaba otudde wano naye singa tuba tutegeesa omusomo omuntu ne tumugamba nti tutegeesa omusomo emukono wategeesa omusomo emasaka okubanga ogenda kujja omu musomo ogwo Mr. Joseph mwali oba mwendi onosasula emitwalo 2 kwesatu okusoma obusomi naye wano omugebe nti magezi gaagaawo kuva mbize ne yambo subscribing kyokka kigenda kubanga kimala ate ndabala ntera okubagamba nti kati kankwa example ino nti wana magezi bagafunye naye singa omuntu ajanaga nti jagala kulaba Dr. Joseph olina okukwata ssente omanyi nti rogaba yes netunyinye kugulawo yes bwateekayo balina ke bataddeyo yes abamu twekusa okumugambiza yes fine muteekawo embeera mwagala biri ate ono ye wange ono si wange otandiseewo kye kinakyusa ki embeerayo walk the talk si kwogera bwogezi baako nekyotandikawo byamaze otebigenda kukolebwa byakoma ku mulembe guli eri ate yesu akyesiza amazzi negafuka ate omugati bakoze bwe yes olina okubanga obwokera bato omuzungu bwagamba baako nekyotandika si kwogera bwogezi kikyotandika mukama kyagenda okugabiramu omukisa gw'engulu siyakusiiba mu kyati nti nyenze nensiiba nensaba njagala byamagulu bikolebwa kikyotandiseo kyabakuweramu omukisa bikola ki ekyo kyebagenda okuweramu ki omukisa baako nekyotandika muka munange omuntu munange enaali baako nekyotandika mukama ajja kuwera omukisa osange kubo likole ki ligule ntera okubagamba ekyamikulu Joseph nti nze Museveni ono atera okunkwasa essanyu oluusi nti munaku enkulu nga ffe tuvulubana kusala nkoko zaffe ez'omu faamu ye ate abeera agenze kulunda bwe buli bwafunawo okugenda alunde era aseba akola n'amawulire nti pulezidenti yabadde muki ku faamu ye oba eyaawa kati ate waliwo we baakwatira omukulu pulezidenti ono wa Nuupu gwe bayita Kyagulanyi ntugera ababi yeetisse ettooke ava mu nnimiro ye mu ttaka lye olitegeera kitegeeza bwogoberera balina bye bakola yes tukyalina omukisa nti ebintu byaffe bino ebyobulunzi olw'endagulikaluca bana batandika bitakisinga nyoakonya omusolo guyinza okuba kweguli ku concentrate si gwagwamaanyi nnyo okukola ki tulina okukozesa omukisa guno tugezeeko okukola ki okweyubulanga abantu banange ekinyuma tusobole okwekolerera katukolere obukadde kakutulamu akafaananyi mu myaka gino gye tulimu newezuula nga bukyali nti nze kino kyensinga otegeera kanteeke kwekyo ezuule nga bukyali nga wewezuula notegeera tino mu kitundu mwendi buleira tezitambula kanzire ku kuleira adokulamu akafaananyi mbeere mu mulimu guno nga ngulemerako emyaka nga abiri mu maaso mukama waba inshallah era nga ajja kukkiriza emyaka nga abiri mu maaso oza kiba kinaaba kitya kigenda kiba kizibu ayinza kuba naaba nkyali kulemerera nedda kisoboka muka tuteekeyo nnyo essira tuwezuule mukama akuyamba ne wezuula nga bukyali teeka kwekyesira kyeweezuddemu nga bukyali kiteekeko nnyo essira mujja kubamu ebisoomooza byo bijja kubaamu challenges zijja kubaamu naye gwe kkiriza bukkiriza okole ki osonge yenjoga enaku zino bweri topowa yes situka tutambule situka otambule ojja kugwa okujja kubaawo regardless kujja kubaawo naye gwe buli wogwa fuba nnyo omanye nsobi ki gyenkoze tandikira kweyo okole ki olibanga mukulunda enkoko zange zaafu kyekyazitta oba mukulima kyekyazitta kasooka kyekyazitta saazigema tiye saazigema yafuna kwakizaafu kuli saafuna mukulunda obuzibu bwavaawa mmere yali ete yali ya bbeeyi nkoze ntya okufuna ku mmere ey'emiwendo emirungi nga sitattanye mutindo gwa mmere eyo
kati nganze nange kyali kintawanya ekyo ekyendiisa nga ndi otobula emmere ebintu bya bbeeyi biki paka onazuula ekyama mu kayunix premix kankolera nti tabula emmere yange nebanga ya bbeeyi nungi nga ya mutindo nesigala nga nina omutindo omulungi fuba nnyo buli nsobi gyokola fuba nnyo just omuyigirimu buli nsobi gyokola giyigiremu naawe bwe tulaba ab'amaanyi yes nabo balina bebeerekereza okusobola okutuukawo bakola ki we bali teriyo w'amaanyi gw'olaba oyinza okwegomba mukulu Joseph oba ne wegomba Matovu naye sooka otuule omanyi kati obuzibu bwe tulina bubuno nti omuntu oyo mufo ky'omwebuuzaako wanu yagenda mu nnyanja tu musaddaasi ebintu ebifaananyi bityo naye ng'omuntu oyo alina byasobola okukubuulira naga nti bwe nalunda enkoko natandika n'enkoko bwesi naye zonna ne zifa kitegeeza teyawanika teyava ku mulamu okugeza era abasinga muzeeyi aliko bamwagala bibadde bwebiti naye omusajja yalwana emyaka 6 nalabye Besigye ng'ayogera yalwana emyaka 6 nga wasulawa sorry to say the look political yes just tuwayamu mulabi waffe yena yes ogezaako mubuzaamu oba abeko nebyayibulizaamu asobole okubaako newatuuka emyaka 6 nga wasula mu nsi naye ng'olina famire si kintu kyangu nalabye omusajja yagambye mbu yeesibanga olukoba bw'ati Besigye yayogera mwenyini yeesibanga olukoba nga talidde njala kati omuntu yenna ali eyo ogamba nti muzeeyi akoze bwati ne bwati fayini wayinza okubawo ebitagenda bulungi ngera omuntu yenna yes buli muntu aba n'obulamu naye byonna byonna nga bigenda mu maaso omusajja yeerekereza okutuuka ku ekyo kyaliko bweki kyeweerekereza okubaako nekyotuukako n'omukulembeze gwe twagala gwe baagala nnyo gwe bawagira naye alina bye yeerekereza namadde ndimulaba famire ye abe nti ageze mu kiyagasi bakola ki nina ebirabye yaŋŋambye binalabye ng'ayogera ng'ali e Masaka n'agamba nti nze gwe mulaba mwali musasula okundaba tudde mulabeeke ng'egye mukuŋŋaanye muzze labanzi kitegeeza kiri yakireko eky'essente n'agamba nti kantunuulire kino eno sometimes passion yegoberera bintu byonna bitukola sorry to say wali otandika YouTube channel wanje okuba wali togifunamu sinakuyinza naye wali togifunamu totally naye walina ekirubiriro ekyomu maaso ekyokuyamba abalimi anyamba abalimi ndeko nekyemyongera ku society yange yes ku society yo gyolimu kikyogyongerako ng'omuntu abakumenya muntu yenna kikyokoledde eggwanga lyo oba kikyoyongera kuki kyoyongera ku society sooka omanyi kikyoyongerako then ebisigadde tujja kukola ki kujagoberera naye katolina kyoli mukukola ate gweoliawo olingalo bunani abangalo bunani azese naye kati gweoliawo ate otandika nenya abantu nakuba ekirungi olweko nebetuusaako kengalo farm business within project nga zino kulima butunda alima bitooke kola boti nakola kitewetanira bintu ngeri olweko nawe kyokola ekyenyo mu society kanga sookunyumirwamu okunyumirira Mr. Joseph abantu mbagamba nti basabo ne banyabo ebintu byetagisibwa mu kulunda weebiri ne mu kulima enkoko weeziri enkoko ennungi ezakukwera tuzirina tuzigaba era woosinziira wonna zikutuukako amazima n'obuntu bambe tukulembeza bantu omanyi waliwo waliwo omuntu omu Mr. Joseph yali alina ayagala bino bitooke naye kati ngendo bala ensikusaze amanyi babaseera waliwo yaŋŋambye mbu babagamba nusu kasanvu ensikuseemu saamanya kika kakati ne mugamba yali yagala bitono ne mugamba ojja kukola emitwalo 18 kakati yalaba 18 ne mugamba naye ojja kukola deposit wa mitwalo mmeka mitwalo 10 kane mugamba deposit wa kakati nze nyinza kwesiga ntya ne mugamba kakati sente zireke kubanga nga okyalowooza emitwalo 10 okuneesiga suubira nti eriyo abakubisa mu mwezi emirundi nga 2 ne baziteekako ne beesiga ne bafuna saavisi ennungi bw'otya oba toli wiringi kurisikinga kituufu kiri oba toli wiringi kutekinga risiki togenda funa tuli mu fayini okugamba passion mbyagala biki but at the end of the day noonya ki sente yes toyinza kufuna sente nga bakoze eki yes abantu abamu be tulaba ne twegomba bambi baagwa emirundi gye tutamanyi nakulungi ng'agwa n'ayimuka n'agwa n'ayimuka paka wano wetukola ki wetuli n'obulabobanosanga n'omwesimisa agundi omyo musajja oyo w'amaanyi yakola bwati ne bwati naye nga mwatugwe tumanyi byakola ki javudde asagezaako nebibyana
olumu n'oleeta enkoko ne zigaana bambi naate ng'olina okozaamu amaanyi okoleki era mu nkomerero ya byonna omaliriza okoze eki oyiseewo teri kiyinza gaana nga olaba era n'abasaga balina olugero olugamba nti ayiringa n'amawolu n'agatoola mu ki onjogero bagijja mu Buganda nti ggulu adiŋŋana amawolu yagajjamu omukuto olusoga Luganda olusoga oli mulabi mulungi gwe ayekumidde ku Farm Business Uganda. Tuli n'omulimi waffe Dr. Joseph Mangeni. So gwe tuli naye tugenda kubanga tumukutuusaako kubanga ffe tuzuula abantu baffe engeri gye bakolamu n'engeri gye bayisaamu abantu baffe kubanga Dr. tumusindikidde abantu bangi n'abanga asooka kubanga bakola kupaka batusenaga nti katugendeyo tulaba ate omulimu nga eguliyo kubanga gutambula. So tusegulawo netakoma bukomi kubanga atujjanjabira enkoko naye ate n'okulunda akitaddemu nnyo amaanyi okusinziira nti byenjijanjaba bali naye kandikole abantu balaye nti sikoma kujjanja nti nabisoma naye ate era n'obyokujjanjaba so olina ebyokulunda naye bemanyindoozi olera enkoko wiiki 3 zizino naye oliziraba nti oli ne wajja naga nti za mwezi yeno manyi Uganda yensi etalina price ya kintu nti gwe mwendo mutuufu eri fix nti omuntu wajjaana eno gwe enkoko eno osomuga nti njagala omutwalo gumu naye olina muga nti gumu kitundu kubanga ojjaba enkoko yeyagala nkoko nnene nga bw'oli okubanga ogiraba enkoko yes nekulema yes njagala nnyo omulunzi yenna aliyo okwagala okugondekezaamu olabe ebintu nga tukozesa ebintu bya bulijjo okugeza drinka zange ne fiida olaba nti wansi weziri waliwo bulooka bw'ozoominga obulungi olabi waffe ayinza olaba wansi waliwo bulooka ayinza okwebuuza lwaki drinka ne fiida oyiwanise mu bbanga tumanyi drinka ezo ne fiida zibeere ku bakulevo oba ku levo y'ensimbi y'enkoko enkoko bw'eba enywa amazzi oteekamu obuteesa omumwa gwayo neyimusa mu bbanga osikaki amazzi singa gaba gali wansi nnyo kiyinza ozibwa wali okola ki okunywa naye ate ogaba galimuka mu bbanga oba ku levo yaayo ey'ensingo omuzungu bakiyita bakulevo awo kiba kyangu kibeerera kyangu enkoko ezo osikaki amazzi ago era saawa zino gali ku levo y'amajinja gaffe naye ate wezinakulamu era tujakola ki tujagasiira waggulu ekyokubiri mu kyo ekituyambako nnyo enkoko zino butateekamu nnyo obukuta emmere yaffe kuba enkoko zitakula emmere yaffe ne mu mazzi enkoko zitakula bw'oba tobiwaniseeko mu bbanga ojja kwesanga nti amazzi gonna gagenda kugubaganyira ki obukuta maziotakubye gonna buli mu mazzi matuzibe n'ozinywera ki amazzi ensonga ku lwaki tuteekawo wansi tuteekawo amayinja era neziranga ziri kainda raised okusinziira ku sayizi ey'enkoko era bwe zinakulamu nosikukakaawo ojja kuba tuyongeramuko waggulu era ekirala omulunzi waffe ali eyo ku bukuta tumanye obukuta wakibwetekemu nga at least bwenkananga ekibatu kyo okusinza ku stage y'enkoko teekamu obukuta nga bungi oba n'ekiyumba okuwunya n'enkoko zaffe okuba nga ozibeera amawaka bulungi owegegezenyo abali ebiyumba nga obukuta si bukalu bulungi wesanga nti enkoko zidda ku mabbali nezinoonya awakalu zinkwekulu tesobola kuwumulira wakati oba awali enkoko naye ate awali obukuta zeetaaga wali bukuta leezaffe oziraba nti ekiyumba Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa,
emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu ekigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.